abazino bagudde mu luwombo ogwaba iPod. Gati Bobi Wine musajja kituufu ali lobaddobo warabadabo biki nga bwe mubimanyi. Waliwo akantu kendabye ku intaneti abasajja bali awo bali mu kasenge beegalidde bali mu kugabana kasente ka iPod. Badman from Kamwocha naja nakona ku lugi unani beesansabaga kati okwesansabaga kuli mu bibiina ebirala bulijjo bigamba ngu Nuupu ya NRM kati bweba ya NRM mujiwe sente za iPod direct kitegirikeke. Omusajja waali kuba provinga bulijjo byayogera guye waddala opposition waddala kati akubye enkyukira kwongera kwanika in a tactical move mukaruru makati n'agamba sura ye jinja kati yaba kanyugide jinja y'ebbaluwa agamba bademu begate basayininge ku ndagaano ya iPod. Ne nabali side ya government oba bananyini iPod tibajinyonyola ensi. Lwaki mwagala Nuupu yejinyonyola? Mujinyonyola ensi kipuruvingibwe gu Nuupu ezanyira ku bantu ku mutwe. Okitegeera kati omanye ensi eno nzibu timwagala abantu kutegeera. Era ategedde mugezaako nnyo okumufuula omusiru ekitali kituufu ate ne mwerabira ngu abantu bazukufumu kati beereyo okimanya abantu bategeera nnyo kubanga tokyalinda bano ba Rwomushana bambidde abatambula ku TV n'obuleediyo kunyonyola ensi. Omulimi we mu kyalo eri ajja n'akulizoninga. N'akulizoninga n'akutemeetemera n'ekintu n'oga bulijjo babadde batuzanya. Kati Mao byatandikira ku Mao ne leero yejjusa olunaku gwe yagamba ngu okukyusa kwa gavumenti wano transition akalulu tikasobola kukyusa ne kaleeta transition wano okukyusa kw'obuyinza. Naye okukyusa kw'obuyinza kuli eyo mu corridors eyo ebitabeera ku TV. Minister of Constitution ebiki Justice gwoyogera ebyo okukakana okuzikisa ogw'omuliro agambe sijja kwesimbako ku bwa president. Statement gye yafulumya yali eyina kumuwaliriza kubeera n'okunomination za general wange President Yoweri Kaguta Museveni. Tiyali yeka statement yo nakatekola ki kyogamba President Museveni oleda genda mu kalulu
kubanga buli myaka 5 wabirako kulonda eyo transition kuva mu kisanje kirala kudda mu kirala. Kati gwe minister we wa semateeka ye Uganda constitutional and justice byebiki ogamba otangu okulonda tikusobola kukyusa government ate buli myaka 5 ekyusibwa wali otegeeza kisebo. Kati ye iPod kati notu kati gwera bakazanyo we kali Minister of Justice Mao naimira nagamba nupu tituja kubegayirira kubanga timuja no kufuna kusiri kwa mweti muri mu iPod we bali nyo sebo ate wasoko gamba nupu kazanyo ka government kati kazanyo ka government kakomyewo mukawe sente kati murumye jiko nguti tuja kuba wa sente za iPod which is which ti omanyi okusoma kuno kuyina obo butafali bwe busimura mu bantu obugombo obwo bwa wi manya waliwo mind zezisimuka. So kati bad man from Dangara Kamoja akomyewe ne kutia kubanga maiti muja kuzimuwa bwe wote muzimu wade kimukolera oba muzimu wade kimukolera kubanga ojagamba tuba wabata sente za iPod ate mwasoka kujigana kati yagala ukero gabe kati niwe babaronda mu bubaka bwa parliament abanupo mugenda ukera muba mu musara kubanga ba opposition neda omusara parliament eri makasoli nesa sola babaka eri mabinyebwe eri mamwanyi parliament sindiza muwi wa musoro gwempa gowa anti wo gwawa jajja wo gwawa ne mama wo ne sente za iPod engeri iPod bwita cyari kitongole cyabana cyewo ku Venezuela government ya chediza cha government of Republic of Uganda ira sente ze babagana za muwi wa government wo musoro siza abazungu kati awikiriya kati mumanye bitu bimanyi kati bwe bakitegedde ngumuyinza kugamba engeri gye mwagaana sente za iPod ate si kitongole ky'abazungu kya government of Uganda namwe ababaka barondeddwa kubwa parliament oba yena aronderwa mu kibiina kya nupu kukiikirira buli mutendera gwonna gwa government timulina kufuna omusaara kubanga sente za iPod za muwi wa musoro n'omusaara gwa muwi wa musoro ora Chibanda abazenu abazeri n'abazero kati meeting muzituza bufofofu mubawe buwisente mubakube tactically kubanga mwabyonona obo bakuba botoba kuba kiba